Awusigalo bamukutte n'omwana wa boosi we ow'emyaka 15 ng'amututte e Kawolongojjo nga bali mu kikolwa lubona. Maama w'omwana kennyini eyakedde ku makya n'aleeta Awusigalo ne waka akola emirimu yamwesangidde. Ku mirimu gye yatandise okukola n'omwana yamugasseeko naye amukoleddemu. Mwe abakyaleeta ba Awusigalo mu maka gammwe naddala mu abakazi mukyalaba ebintu bingi kuba no Awusigalo balina emize n'empisa z'otamanyi. Kati ono yaleese mukaba baaba amusanze ku mutabani we wa myaka 15 ng'ali kumukozesa. Ne kati omwana emyaka 15 kati nga gwe Awusigalo gulabe gukazi bukulu, omwana oyo bannanga aba agenda kukola ki? Toyina birwadde byogenda kusiga mwana oyo kiki? Kati buliriza, omukyala yagidde mu makya n'agenda okukola n'aleka Awusigalo no bwe yakaleeta mu waka. Kati bw'agenza okukomawo asanze Awusigalo ali mu kikolwa ne mutabani we ng'ali kumukozesa amututte e Kawolongojjo. Awusigalo wawulidde endowooza nga baggulawo oluggi n'ayagala yeekweke wansi w'ekitanda. Kumbe baamutegedde dda. Kwe kumukukunulayo nga bw'omulaba wali wansi w'ekitanda ali mu kwetonda. Maama nsonyiwa anti nsonyiwa. Naye ng'amaze okukozesa omwana w'abandi, maama amwesangidde. Ate gino emize ba Awusigalo bagikola, kino njagala nkibabuulire. Ba Awusigalo bakozesa abaana abalenzi be baba basanze mu maka. Abato babakozeseza ddala mu nsonga z'ekintu ekikulu. Ba Awusigalo balina emize gy'otamanyi na muwendo. Era mu abakazi abeesiba ennyo ku ba Awusigalo mu abasinze okweyonoonera amaka gammwe. Mugamba akandeeteyo akato ke kajja okusobola okuŋŋondera ne kaloka kakulaga eggume. Akale kandeete omukulu alabyeko n'alyoka akunyooma n'abaana n'abatwala e Kawolongojjo. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko nga Awusigalo bamukwata lubona mukama we ng'ali ku mutabani we amututte e Kawolongojjo. Video gimpereka like etamuleeteko ku buli muntu video yiyo. Kyakusibibwa Mubende. First of all oli mukazi mukulu onsinga n'emyaka oba ontegera bulungi. Ono mwana muto myaka 15 oyingira otya mu kisenge kyange n'omwana omuto. Nedda anti. Oba toze kola ki wansi w'ekitanda okolawo ki? Anti wansi w'ekitanda okolawo ki? Nze nkwasaba kwesibadde bantumye essimu. Katojja kumbuulira ekikuleese. Ono mwana atuuseeko ku bbala tatuuseewo. Ono mwana atuuse ku bbala tatuuseewo. Atuuseewo. Yetuuseewo ali eri ng'ali mu kukola. Ngamba kati ketusaawo zinene. Tatuuseewo. Gundi gwe atuuseewo ku bbala. Tofaayo. Abadde akola ki wano? Ndawazeze kunasi. Tofa. Ky'obadde okola nti kyonna saagala kumanya kati. Anti ze bw'oba nzita. Kyekyo. Kyokoze. Njogedde amazima. Kondomu yiyo. Mwana myaka emeka? Wanje? Myaka emeka? Anti nsaba kunsi. Myaka emeka gy'okozeseza ne kondomu? Yeewane wange. Tujja kwesimu. Sijja gijjako. Tugenda kwesimu taata. Tujja kwesootinga. Kakati sijja kubalimba. Kino kankibagambe. Mwe abaagala ba Awusigalo, si buli Awusigalo nti mubi. Si buli Awusigalo nti alina empisa embi. Ate si buli boosi nti mubi. Si buli boosi nti alina empisa embi. Naye kino njagala nkibabuulire. Kizibu nnyo okufuna Awusigalo nga tasumbuwa. Bw'ataba mubbi, aba n'emputtu, aba n'eggume, aba n'akanyoomo, kwegamba baba n'emize mingi nnyo ba Awusigalo bano. Kati ono ye bamusanze ku mwana wa boss. Abaana bamulekedde okuuma. Bamusanze ku mwana ng'ali mu kukola mwana, ali mu kumukola mu bikolo eby'ekintu ekikulu. Mwana muto wa myaka 15. Kati omusajja wattu abadde akola ki byamanyi? Obadde akola biki byamanyi? Ba Awusigalo bakolera ddala bino ebintu, babikola nawanda botewe kubanga wali okiwuliddeko nti ba Awusigalo babikola bino ebintu abaana abalenzi. Ba Awusigalo abawala bakola abaana abalenzi ebintu bineeno. Nze kambabuulire, kambatereko ka story. Waliwo lumu
ffe twali tubeereyo Kasubi nga bagenda baleeta ba awusigaalo mu maka agamu. Bwe baleeta ba awusigaalo baleeta awusigaalo omu oba baali bamuyita ani, bwe basabire kubanga ebintu by'oyo omuwala byatambula, sisobola kubyerabira, byatambula. Baali bamuyita oba ani, byaddako oba baali bamuyita oba Siiko nga omanyi amanya g'omu byalo ebyo. Naye ng'omukozi oli abeera ku baana ba mukama we n'abakozesa nga mukazi mukulu naye nga abaana bakakanako n'akozesa ba myaka 10, 13, 12 baana bakozesa nga bimunyumira nga muzeegwe nga bimunyumira nga talina muze mulala naye nga ye ekyasinga okunyumira okukozesa abaana ba mukama we. Kati bwe nalabye akatambi kano ne kanzijukiza biri nti bano ba awusigaalo bakolera ddala ebintu bino. Kati mmwe mwenna abaleta ba awusigaalo kino mukimanye nti awusigaalo agenda kutuuka mu maka atunuulire akaana ako akalenzi afune baba n'ebize byabwe, abamu baba balwadde oba baba banoonya ki. Waliwo n'awusigaalo omulala eyasiiga omwana wa boosi we siriimu, mwana muto n'amusiiga siriimu mu nsonga bwe zityo. Yasiiga omwana wa boosi we siriimu ng'amukozesa. Okumanya bawusigaalo abasinga balina ettima. Awusigaalo omulala yasala omwana wa boosi we n'amusala naye ne yeesala n'akwata omusaayi gwe ng'agugatta n'omwana wa boosi we omulala ng'agumunywesa bunywesa. Ng'awusigaalo alina siriimu naye n'akwata omusaayi gwe n'agunywesa omwana wa boosi we. Kugamba balina emize emibi, nze sibavumirira naye basumbuwa. Kino njagala nkibabuule, kizibu nnyo n'oleeta awusigaalo ewaka nga tovubuluba bakita batya nga toguluba naye. Kizibu okweta awusigaalo nga toguluba naye, ani tebaliiko bo myaka. Oyinza okwagala okuleeta akato ne kakufuukira akato, n'oleeta omukulu n'ayagala okukuba n'ayagala n'okukuloga oba okutwalako omusajja. So emize gy'aba awusigaalo gyo baaba. Era nsaasira mu abakazi abeesiba nnyo ku bawusigaalo, mu njagala awusigaalo mbasaasira kubanga bulijjo okoma okweta awusigaalo ewaka gy'okoma okwesembereza ebizibu nga ggwe omukyala. Kubanga ffe abasajja bwe tukira ku makya ffe tuvaawo, ate bano abo awusigaalo batuwa nnyo ekitiibwa okusinga abakazi. Kizibu nnyo awusigaalo okunyooma omusajja mu maka era banyooma bakazi bannaabwe. Nenga awusigaalo adda ku mwana wo ng'amukozesa, omanyi kitegeeza bw'aba mulwadde w'akawuka aba talwazizza omwana. Byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna abagyekuumirako, abasubscribing, abaliking, abasharinga nammwe abakomentinga. Mubere bulungi mwenna. Peace and love.